njogera byakumoyo oboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukano gange bulungi kaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga era nenkubuuzako nti oli otya mukwano sandeyo etambula etya mukama ye bali kubeera mukwano nga kuumye ate nange nga nkuumye okusobola okubeera nga ate tubeera nga tukyali balamu okutuuka ku mikolo gyammwe ku mikolo gyaffe na buli mwalina essuubi nti ajja funa omukolo kyofaayo one day one time abagifuna nabo baali balowooza nga ggwe nti tebajja kituukako naye ate ne bakituukako nsinzidde wano eno ku muganzi Raza naye nga nyongera okugamba nti bw'oba oyagala okukola reception y'embaga ennungi okubeera ng'ogendako out okubeera ng'olya ku fish okubeera ng'osulako mu kifo ekyenjawulo olina genda ku Malakai Ecology wali eri ekitende Malakai Ecology ekitende ekifo ekirungi nnyo kiri unique kirina African touch osobola okusula ku tree house osobola okulya ekyennyanja kyoyagala osobola okulya enkoko Malakai Ecology osobola okolerawo ne reception y'embaga birthday party surprise party graduation party ku Malakai Ecology w'obeera ogenda mukwano amanya gange bampita Sharita mazima wanvu amami eyakolamu akanyako kanyumira nange bamami abakolamu mwenna bwe tukyazaako ku show eno oba ku show yaffe yamami yakolamu ebirabo lwa mukaaga saawa emu mpaka 2 mbatumiddeko namwe mwongere okukola ennyo musobole okufuuka bamami abakolamu naye ng'olwaliro tuli mukulaba kwanjula n'embaga era nga gamba nti enviiri makeup kiteete gomesi eno nyambazibwa Sharita's Bridal World. Sharita's Bridal World tukola ku bagole enviiri ne makeup tulina gomesi tulina gowns changing dresses maize dresses tusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 ate era tuteeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu ate ng'ebbeeyi tukolera wamu naawe mukwano tuteesa mpolampola tebakutiisa kujja wa Sharita ye munno omulabe ku TV myaka 10-11 gw'ojja omugayize mbadde mulabiwo ebbanga lyonna nina ssente bwe ziti njagala gomesi nina ssente bwe ziti nina gawuni njagala gomesi njagala kino tukolera mu ssente z'omukwano ku Nkrumah Road Wakoma ekimu bakiyita Sal Complex olwaleero tulina emikolo gyaffe ebiri naye nga baagala nabeebamu bwe tubeera okulaga mu ssaawa yaffe esooka n'essaawa yaffe ey'okubiri era nga tugenda kuba nga tusookera mu kwanjula kwabwe wali eri entenjeru ku Rwekatosi mu maka g'omwami Charles kakati no munnange omugole omwami ye Joseph Makanga akola mu State House tobula wabaddeyo abanene abantu nga ba class de la creme nga banyumye nnyo munnange bwatyo bwe yasituse n'agamba nti kagende yeyanjula gye bazaala mukyala we omulungi ennyo ow'obwongo ye Dr. Margaret omanyi n'owa gye basinkana fenna omuntu omusinkana eri mu bbaala mu kkubo otunda kyayi bano basinkana mu Kingston University e London agamba kagali international bwatyo omukyala agomesi zonna zonna yavudde nazo e London omwami yafanishinze ennyumba y'omukyalo yagitadde mu buli kya mu nnyumba eno emotoka yabadde yakamala okutikkula n'endala n'etikkula ng'oyo omukyala akanya ku nyuma okitegeera ate laveli corporate banange bayamulembe omukolo gwabaddeko ebyokulya nga bingi ab'ekyalo bwedda buli wootuukira ng'olya okitegedde gwabadde musanyufu nnyo gwabaddemu essente mukyala mukwano gwange prosi n'abayunga ku kaboozi ngutumiddeko nnyo namwenna abaleeta emikolo ku Delta TV mama w'omugole omukyala Judith naye ngutumiddeko nnyo ne bakwano baffe bonna ab'e London n'ebitundu byonna mu Uganda leka tutuuseko okwanjula kuno ate oluvannyuma tujja kutuusaako embaga yaabwe Masokolo Timbe tova ku Delta TV tukole yenze Sharita Babe, I wanna give you some time. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. Oh, yeah, single, yeah. Babe, I wanna give you some time. My sweet Timotema, yeah. Baby, come closer, yeah. Are you a lover? Yeah. Are you a lover? You give me love, give me more and more, give me more.
Damumpulire Sebo taata omwana nkunagadde kuwangaati weewaawo taata wekisiza okugulwa ebigere ku wangaaki nga bulijjo ate okubadde ekyenjawulo nsanzeewo abangadde ngaffe taata olwala lwakusala mpaka ebatusinza okunyirira oba kutusinga ekyamazima banyumye naye tubasinza okunyuma abakugamba nti batusinze mbadde njiva abatwale ewe wabula balina abakulembedde omuddayiru n'aba nga awanise omukono olabuoti bazze kusolooza kusuubulwa tebiri kutaka lyanamaka baagala ki taata ekyamazima abakulembedde yayinza okwongera naye nga yesebo kyakwasalaganya musoka sibo kiri bakulubana kankoba olusoga omusaadde oyo muwa omudongooli edongooli sebo taata omulungi musajja wa kabaka enzaala bali ogamba nti omukulu omugagga w'omukyalo omusajja wa kabaka omubede kuba mpulire taata nga ffe bazzukulu ba Kayitaye bazze eri ewaffe Kkojja musaza ne Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe olabuoti mwandira nkubu kitange tuli banvubu ng'akabbiro taata akabbiro akalungi ebeera njovu ekinga kinene bambakulo naye kabikwataganya kale sebo kitange omulungi wangi bakulu banne abamumpisa nabo baŋŋamba nti n'emboozi endagirize kitange tukkirize tusese tukojja otulabe mu bwenyi bwebeyagala bayomba lwaki gweyogeredde ku mufuubiitu mukulu waliwo oluggi luno lusiyono lwa mukulu lwenyinza otukwata olubi n'enduma ebbula olabuoti eddadi ozesa obugogo etenkanya ngaki mukulu ng'owamalibwamu ekirevu akula tedde anti awaaba erinnya wadekoli namu kale taata bana tukwemu ngalo sembere sembere mubawe bekuba ebiso kakati muwala wange njagala mulabirawo yingiza bwabammwe kitange ffe twalaga okujja buti kyeki mu Luganda taata leero essaawa zino emmeka zezo zennyini ezaleero njagala oleme kuba mutetenkanya nga nyirima byenva
okuba abaatya bakuba omwana tagamba mukyala nti nze nazibuuse totta mwana wange naye olwokuba tuli basanyufu esebo oba mukereye oba temukereye naye kasita mutuuse wulira engalo zeno bwe zivuga ezisinga obungi olwokutaasa ebiseera ebigenze esebo njagala nnyo okwaniriza bakabona bozze nabo kitange bwe bali taata kubanze lwembeera ku mukolo nendaba abazze nga bakulembeddwa bannaddiini manya nti balimu ensa twekubireko mugulu omukulu agamba era nga ntaasa ekiseera kino musooke mukimanye esebo muzze mu mbuga y'abazzukulu ba Mukiibi esebo Ndugwe Katende esebo abeddira olugave nga Kabbiro Maleere zezino engalo ezivuga ezitaliindagire so nga ababugiriza embuga eno etaata bazzukulu bakkeeya Mabanda mu Butambala abeddira Engo abasinga boogera nnyo Engo abasinga bakoma kulya Muteesaasira naye jjajja omukulu ow'Engo yekkeeya Muteesaasira atudde wannakyejwe mu Butambala Mabanda wali ku mayinja y'embuga eno etudde mbuga erabula tetukowa kuba ngalo embuga eno emanyi Katonda ffe tusinga omumanya kuba bwe ruti singa tewateekateeka weebale Katonda obuyinza bw'ebintu byonna olw'obulamu bw'otuwadde kusinga ennyo weebale olw'olujja luno olw'omudduwo n'omuzaalawo tukweyanza nnyo olw'ekirabo eky'omwana ate olunaku luno olwaleero Mukama ng'otwanjulira omwana ow'okubiri tusaba Katonda obuyinza bw'ebintu byonna olunaku luno lubeere mukisa byonna biwateeseteese bituukirizibwe era Mukama luggwe bulungi kale abagenda okuvuga olunaku luno tubasabira oluŋŋamye bulungi byonna ebigenda okukolebwa ng'okusiimako bwe kuli tuwe okukkalira obulungi wano n'embeera ennungi ey'obudde era ekigenda okutuukibwako olwaleero okituukirize ng'omaliriza ng'abaana baffe bakuba ebirayiro bulumizibwa Katonda waffe lugenderezebwe ng'otukola bulungi mu kiseera kino n'ekiseera kyonna ku bubwo bwe Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ntale bamulamu era ddennyo bamuwola mwe mutegemye bwe basawo musanze tuli tutya be bakulisa amakubo batanjala zaabwe zikoona mu kkubo nga batambuza bigere ffe tujjidde mu mmotoka nga endabirwamu ziri waggulu nga ne esse tufuuwako mwaisere deputy mama Fiina mulekera abaana bano mulekera tomunenya mwanyina zemmaniyo bwe yagobye ebibuzi ne bisaakala era mukulu ate ne bayibuli yayogerako nti onywamu olw'obugulumbo bw'olubuto amanyita tutambule nnyo mu bayibuli watetenganyiza kitwakutetenkanya si kikulu naye nga mpuuta afataka yakulu akola atya kyuma kyange sonkonenge ajiddendi Makanga ayimiridde ng'enjogera y'abavubuka taata Makanga tayimiriddewo obule n'okutengerera atengerera kitange ekyamazima bw'omulamu ebbavu mu ngalo nga lyakubola ssente
Kiswazo mugago kimanyi. Kiba kiki mukulu? Okabira ki. Sebo kitango omulungi. Taata ensonga etuleese muno erina omuliro gwayo. Ffe ab'envubu tumuyita kanso. Lawyer. Kyami wabiri. Kitange ye muliro gwa ensonga yaffe. Taata ali mu kasolya. Nkulu ntya. Mubaganyi ba mwanyinazi. Oyogedde kirabwanga omukazi atayagala banki omusajja bw'azira emmere omukazi asigala alya. Kakati kwaze okulaba mwanyinazi omanyi otendya abakazi. Mukulu mbawulira buwuliziga banomulaba obuzibu otulina. Bwenzigwe wawasawasadda. Mukulu wangi taata gwe gusoose wano. Kiri ani yakikubuulira? Tulina emizigo alina emizigo ze tukisoloozaako sente tulina emizigo. Kakati kola bwoti. Dadi ntya. Bw'oba mwe bagenyi b'abanyinaze. Yesebo. Tusanyusa okubala. Ulire engalo. Bakulu banange. Oyinza okwaniriza abantu angaabo bw'atuuka ku nsonga tinzenzo ffe tuzze okusalusalo lwa mwanje emmanga. Naye ekyamazima baga nti bagenyi ba mwanyinaze ekyamazima mwanyinaffe yatugamba nti olwaleero alina baki abagenyi. Kaakati nno olw'okuba ebiseera byebyo taata omulungi ffe tuli balugave tuli mu bika 6 wewaŋŋamyamu neesikulabamu mu 6 naye naawe olimbika by'Abaganda. Tetusobola kwogera nsonga nga ya mwanyinazi ate ne tugidaaladaala. N'olwekyo nze ne bakulu bange ngenda kuyingira mu nju nja kusaba abantu kangende neetegereze naye tebasukka 10 ab'ensonga. Mwanyiraze ebbaluwa 3 ezo otyo zaali olunaku luno zaalimu olunaku luno nga nina abagenyi bengenda okuleetera naye mu bagenyi bano mulimu omugenyi omu abalala bafulume abalala bamuwerekeddeko naye ng'omugenyi oyo awerekeddwa nsonga ki? Bwefu bano bonna ekikulu baagala kumanya nsonga ki. Twatuyinza obbawo emmere yaffe nga tebatimu kulya emmere yaffe. Mwanyinaze wangi omugenyi oyo ayagala kuzaalibwa asaba kuzaalibwa mu nyumba muno. Mu nyumba muno bane muli omwami waffe lwa muwala waffe Dokita Nalwima kakati tulabuuza bano bonna baagala nnyo omanyi tuli Baganda ab'olugave amaawulemu tegookya ki mimiro. Njagala bano bonna oba okwata ku kanoni nga yamutwala mulabe oba genda omukwateko gambe nti bataata bajjajja bakyala ono agenda yoyo uyo kakati kolabuula abe nga addamu waggulu bwatyo fukamire weyongere waggulu bwotyo Katonda yebale nyakumwebazanga emirembe gyonna nyakumwebazanga obutegeeza sebo taata neyansiza neyanzeege kitange ekyamazima ekooti kanzu byonna ngenda bimugjamu naye taata nga neetololera ku bino kitange ono omuganda wange ddala atongerwako kantu konna ebimukwatako byebinkwatako naye kitange kambisome abantu bategere nti nange abakulembedde nasomako anti era bwino kitange omulungi ono ateesenga amazzi ag'olubigi taata atunuza obumanyirivu ng'edimasita by'ebibuzo bya lebu taata musajja muganda atongerwako kitange omungi lwakuba nti obudde bututwala kantindibwa ng'omusinde gwa Ssekoko taata oyo amannya ye Makanga Joseph. Makanga Joseph oyo Mukama tumwebaza yazaalibwa bwe buti nkubiriza abakyala bamaliza okuzaala n'abakyala okumanga amasakati bwe abakazi kubanga omwana omubi bw'anyiiza kitaawo wa maama we bamuwakwata mu mirabira n'agamba omwana gwe nakera enkya gwenzaala gwonkoze kino omukere mubi omuzaale bwe buti ye mulungi olwo yazaalibwa bwe buti tumwongere engalo.
Sanga ono tumuyita kijo kya muluyana talina nti akyegomba. Taata ono tumuyita brain box sanduuke y'amagezi. Kitange omulungi oyo taata bwe yazaalibwa amanya aga Makanga Joseph amanya aganawo ge beekoledde kitange ono amanya ge bamutuuma. Taata ono alina akasiisira mu asiisira agatannafuuka maka agajja okufuuka amaka nga mukwano gwaffe magi bamutuwadde mu butongole. Kitange ono yazimba mukono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe abanawo ge beekoledde gye bazimba enjuuka. Kitange omulungi ono yasomako nasali n'agiyita n'agenda ne mu kyomusanvu n'akiyita. Senga Makerete yaliko enkomera bani musanze bwayise mu mazaamina nnyo. Taata nga Makerete bwaliko enkomera yasibira Makerete University n'agya diguli ye yasooka. Bakulu banne abatuzaala nga bakulembeddwa kanoni ne bagamba omwana bw'asoma diguli ye mwabeera kireeberere nga mupatuja talina sakole. Taata n'addayo Makerete University n'addayo diguli ye ey'okubiri. Taata anakuleetedde doctor by profession agenda kudaabuda n'okulongoosa omutima gwa magi okulwadde okwagala. Okyalaba okwanjula n'embaga